ebintu nga bigumu tutudde munda y'omwana oli nga bamubikudde bamusaze nga yenna mukalu batabulayo n'ogiraba okuva waggulu paka ki wansi nambuze oba losaze ku kyennyanja oba ku nkoko kati kubisaamu ekifaananyi ekyo nga bw'ogiraba ng'oggyemu ebyenda byayo na buli kimu mwana bw'abadde kati bwetulaba omwana ng'ali bwate tetubakuba ebibuuzo nti banaye mutulage ku mutima mutulage ku nsigo mutulage kubanga ebyo tubimanyi nti omuntu bamusala ebyo babeeka intact mu kifo kyabyo. Abasawo batugambye ekintu kimu, are you medics? Is any of you a medic? No. You will find that in the report. For mwana yali mu kantu naka. Ekiri kyokka ekyalimu mwalimu ka foil paper. Nga mulimu obunyamanyama babusaze bulinga buli sliced. Nga mulimu ka foil paper bwekati kalinga ka bowl. Ne bakateeka mu lubuto. Nga bagamba nga batugamba nti naye nasooka ne nkuteerako details z'omwana Josephine eyafiira ku Wanyange Girls naye tetwabimalaayo. Okuziikako ono mwana muwala kwewuunyisa abantu naddala taata we okumusanga ng'ebyomunda baali bamaze dda okubeera nga babimuggyamu. Tukiddemu bulungi nnyo. Ti mwana muwala ono we baamutwala okumwekebejja bamukomyawo bamuwa abazadde bagenda okwagala omuziika banne bamu advisinga nti lwaki tozzeemu n'okebera omwana ono kubanga nga taliiko sayini za kwetuga bamutwala mu ddwaliro e Mulago baddemu okubeera nga bamwekebejja. Bakizuula bo ng'abazadde nti ebyomunda byonna byali tebiriimu. Babuuza bannange katulabeko bababuuza muli basawo mutwale omwana mu muziike mmwe temuli basawo. Obunkenke bukyeyongerera ddala okubeera nga bulwayizinga naddala ku baana banene abafiira mu masomero ng'oggyeko ab'essolo tibba abatwalidde abazadde amateeka mu ngalo naye nga nabo ekibatwaza amateeka mu ngalo kwagala kubeera nga bafuna amazima ag'enkomeredde ku mwana waabwe gwe basanga mu toilet z'abasitaafu ng'afudde oye baali bamuyita Apio Ruth kyokka nga n'abaana aba Elishama abazadde ba Elishama n'abazadde abasigadde bakyateekinga concern ku mwana waabwe eyafiira ku ssomero lya Seta High ery'omukulu Krizesto Muyingo kyokka nga n'ono Josephine emboozi ye tennaba kubeera ng'egatta abazadde be tebannaba kubeera nga bafuna obwenkanya oluvannyuma lw'omwana waabwe okubeera nga babakubira ne babategeeza nti yali yeetuze. So far tulina cases abaana 3 Apio omwana omuto wa P1 myaka 5 ne tubeerawo ne Elishama mwana wa senior 3 owa Seta High School ne tubeerawo ne Josephine omwana omuwala gwe bagamba mbu yeetuze ku Wanyange Girls. So far ebibuuzo bingi ansa zikyali ntono ddala. Sooka owulire emboozi ya taata ku lunaku olw'okuziika Josephine. mu bulumi obungi ennyo bulumi obw'ekitalo tuleta Josephine. Josephine mutuuse waka sawa nga 5 zigenda mu 6 nensanga abantu nga bangi nnyo awaka nga wonna wajjudde sina namwe empisa kigere nekimpa obulumi bungi naye nga bonna baŋŋamba ekintu kimu nagamba mutabani nga tonnakola kintu kyonna kirala sooka otubikkulira omwana ono bikkula naye nga abavubuka bavaale nti banaye mubikkula omwana nga babikkula nga bagaa nti ono baamusse babaga nti yese ono bakoze eki baamusse teri mufu yetta bwati teri muntu baddawo ne bamukebera waliwo omusawo ow'okumpi atuyambeko tutwala omwana ono bamukebere kati nega tewali obudde kiro ne bagaa nti twatusooka okukola kati ebyoka byakyo biveemu omwana tusooke tumukere tusobola okukola ku makya tusobola kumukebera ebyokuzika tusobola tubizza ebbali tusobola tukole ki akeberebwe bakubyawo amasimu Mulago mu mokyale bakoze appointment batugee nti enkya ku ssaawa 4 mube nga muli ki nga muli wano ssaawa 4 nga tutuuse Mulago nga director waali nga agamba nti okay tugenda kukola parallel procedure tulabe ki naye gwe ng'omuntu olowooza ki ekizibu
koze ekizibu kiri nti omwana wange bagamba yesse naye byonna ebyamukolebwako nesaakoze eki ejjinja saabirabye era sibimanyi so njagala nange nkakase bwe kuba kwetta nga yesse nga ddala nsobola okikakasa nange kinyamba okuguma mu mutima tukiveemu koye nti kale nangamba ogenda naleeta nayita abasawo pathologist babiri ne medical assistant babikyomu kane bagana ne police soko agenda kuva ewodi Kampala ajja akola eki akwate ebifaananyi soko yalwawoko saawa zigenda mu 5 naye mu makkati awo nga tukyalinda soko nga bwala tutudde nga tuli awo wabweru nga amasimu gavuga olaba abantu beetala simu zivuga kati nenani waliwo engeri ya consultation ekola ki egenda mu maaso ndesaakifaako ngaate tunakola kyokujja twazze edda tetukyadda mabega kyonna ekiriwo kikole ki kigende mu maaso ati bayingira tebaalwawo ddakiika zaali ntono nga bafuluma bwe bafuluma nga mbabuuza mutubuulire kibadde kitya ebintu nga bigumu tutudde munda y'omwana oli nga bamubikkudde bamusaze nga yenna mukalu vatabula yonna ogiraba okuva waggulu paka ki wansi nambuze waliwo osaze ku kyennyanja oba ku nkoko kati tukubisaamu ekifaananyi ekyo nga bw'ogiraba ng'ogyemu ebyenda byayo na buli kimu mwana bw'abadde kati bwetulabe mwana ng'ali bwate tubakuba ebibuuzo nti banaye mutulage ku mutima mutulage ku nsigo mutulage kubanga ebyo tubimanyi nti omuntu bamusala ebyo babeeka intact mu kifo kyabyo abasawo batugambye ekintu kimu are you medics is any of you a medic nti no you will find that in the report omwana teyali mu kantu naaka ekiri kyokka ekyalimu mwalimu ka foil paper nga mulimu obunyamanyama babusaze bulinga buli sliced nga buli mu ka foil paper bwe kati kalinga ka bowl ne bakateeka mu lubuto nga bagamba nga batugamba nti naye temugenda funa report mujja gifuna nga mumaze nga mukomyewo naye tugenda bakolera body movement permit mutambuze omwana mukole ki mugende muziike kakale tumugeza ati ate watoto tufunye report omwana tumuziikira kuki ati kiri kikulu kiri nti bwe tukebedde tusanze emabega w'omutwe gwe wano nga waliwo kamaka kalinga katrayanga akalaga nti omugwa guno gwakoze eki omugwa gwamutuze yekiraga nti yeetuze okitegeera nti ow'omugwa okoze eki okoze maka mabega w'omutwe gwe mukama abantu simanyi abantu bazibu